Bebe Cool is another character that was part of the event. Naye kuno bannamawulire abadde levo banama bamugwikiriza anywa shisha we naye tebaali bannamawulire nze ngamba bano be wali owagira abakwata ebintu nga tebabaliiko banje era bannamawulire ate munnamawulire tanoonyereza abaana ababeera ku snap ya senga CDC bangu naye ati bwe nkusanga ng'onywa shisha n'endiraga ensi nti ono mukutte nywa shisha, that's news. Naye kati omuntu okunywa shisha kiba kikulu kyekikulu aŋambye nti okunywa shisha ekisooka si haramu sunna era eyo Dubai mbawalabu ogende wa bawalabu bamunywa sunna okunywa shisha sunna simanyi bwetaba ekitali haramu eba sunna si bwe kiri sunna nesizo zijja kuba mukitirivu naye nga yagambye abasiraamu abawalabu actually abaleetedde oluwalabu n'obusiraamu banywera ddala kapooti kano kati n'olwekyo onaalaba mutabani wa bidandi, don't be surprised. And it is yagamba is a flavor very, but I think anyway, I stand to be advised. I stand to be advised. Now I'll advise you Zaliwano. Yes, Bebe Cool for PR purpose. If you are the ambassador of TB, is it shisha dangerous to your lungs? I stand to be TB. And I stand to be advised. I believe sometimes omuntu okulwala kiba kize, yes of course. Nene omuntu okunywa kapoti ke mwana tugambe tekiba na buzibu. Nze ngamba since you know Bebe Cool is my friend. Sagala ate abagagamiro bantabukire. Ya TB tugana okujja. Me I believe for PR purpose because abana they will always bring out those clips. Yebo nabera you will not censor him. Yeah, ekimutula mu field anonya where is the eyeball. Nze ngamba era bakula ne bakusekula to tukabirira. Naye ate it's again baba journalist no kisekula. Ba journalist tujja balwa ni dembe. Nga munnamawulire. Munnamawulire it's okay. Ne mulimu bana abana asanze omuntu ali toze kumubuuza, toze kumugamba ngo Bebe Cool amyofana. And omanyi not every news. You see not every news is supposed to be what you tell me. This is why you get it wrong. Tash, news. Investigative. Yeah, news is not about what I stand and engineer Arnold Yoliwa AK. So katubuli then say no. That is not news. Wawulide kyatugambye. Atugambye in most cases bakula bakasimu bakakujjako ne babijamu okalemera bakuwamu. Yes, but ideally that is news. You're now editing news. Tash okitegedde. Chemugamba muina kubeera nga mukwata bibi byokka wabeera mulungi nga tebabikwata. No, shisha si mubi si bwagambye. Neda kyengamba shisha agambye si mubi. Okusinziira ku bantu abachi recording omuntu wotukire okwekwe recording omuntu chegeza you have the bad intentions behind it. Ate no. Singa se kibiyandize maaso ge na mu recording alwachi yali yeko. Ate nadda. Boss. Emboze yo katugirabe Bebe Cool. Emboze ya Bebe Cool. Sigale no nga tukaya na bya emboze ya Bebe Cool. Kikyamunyo lwakuba nti Abannayuganda tebannayiga amateeka tebagategeera okwata omuntu mu nkukutu okutte privacy ye. So nze nsuubira nti okukulaakulana kitiri mu ssente zokka kirina mu kutegeera slowly nga bwe tukulaakulana ng'abayimbi naye nga bwe tufuba n'abantu baffe bakole ki bakulaakulane bayige kuba tebakimanyi nti bw'okwatira mu nkukutu ng'omuntu omukutte mu private time ye guba musango. Ego si musango. Bwe nkukutte ng'ontunuza mu kamera usually nkugamba tokikola era bwe bakwata n'essimu tugikwata ebiseera ebisinga tugikwata ne tusangula mu buli kimu. Oluusi bw'owalaze empaka wabaawo okulwana naye nze kyendowooza nti bwe mba ndi mu public abantu balina okuyiga okuwa abantu respect. Tosobola kuntunuza mu kamera nga bw'oyagala segedde era osaba permission n'ogamba naye bw'ojja n'onsanga mu bbaala nga nfuuwa shisha ekyo si kyekipya nze munsobera mulowooza ebyo bye bintu ebikulu ebiri awo. Kati ani yagamba nti ekyo kyonoona erinnya? Mutta abantu mugenda mu masabo mwenda munywa enjaga mukola buli kimu
kati oyimirire mu maaso gange Bebe Cool oŋŋaye nti kashisha akava mu nsi z'Abawarabu ababasinga n'obusiraamu nga ne ku ssaawa eno gy'ey'ekisiibo olweggulo basiibulukuka babeera ku shisha obutamanya bw'Abannayuganda abamu nze always bwenvaayo nga ndi open mba mbayamba kuyiga shisha si haramu okujjako mu abagiteekamu enjaga biki no it's a flavor ebibuuzo biweddeyo sijja kulimba nti nina any idea oba nalabyeko ku sente nga gavumenti ezikwata nga eziwadde ki entertainment industry sometimes mu reporting ebintu obukyamu basobola okuallocatinga sente naye tekitegeeza nti baba bazitukwasiza. I don't think I can support government teteeke biliyoni 33 mu studio. Mwawule studio ne industry. Those are different things. Priority batwali gitadde ku UPRS ne programu e monitoring ennyimba esobola okukwata buli azanya music ne basobola okusasula abayimbi sente zaabwe mu Uganda yonna. Kati ogenda obbawa studio nga bwe barecordingiramu ennyimba zaabwe nga basasulwa abazanya ki music naye bonna bawa studios kati ng'ate ennyimba zebagenda okurekodinga tebagenda zifuna mu sente oba oyozooyanika mu ttaka. Ekyo kibuuzo saakiddamu kuba munaye siri wa poliisi naye nga kyemmanyi bw'oba oyise mu mateeka amatuufu n'obeera n'amabaluwa gonna bwe bayimiriza ekivulu kyo ogenda mu kooti nkiwa gavumenti yali esasuddeko ku bivulu mujjukira yasasula ku bivulu by'abayimbi be bakola ki be bakansolinga so obanga bakikansolinze mu bukyamu ogenda mu kooti n'ossaayo omusango ne bakusasula. Big size Bebe Cool extra large. First of all, okubeera celebrity si kirwadde. A celebrity has a right to have his own fun, to have his own privacy as well. Nga bw'oyogedde. But what important also celebrities for PR purpose. Nga agamba kino si kirumamu. But all celebrities, when you become a celebrity, of life. Yeah, you become a public asset. The world wants to know what happens. So okuba nti werekereza ebimu. It is for your own good. For your own betterment. Yeah, kati nga gundi botegeera nti ogenda beera ne boyfriend oli ani Sheila Gashumba tomuteeka wali open because no that will be an eyeball mnamawula jachisa mugende mu hotel be private be as private as possible so even big size extra large bw'oba onanywa ka shisha which is healthy it's kako TB ambassador me that's where the only problem I have with it when kalama nakatambula viral akantu ako kaba kakuumira ate shatu awagudde kwakaagala wano naye mukwano Catherine